Yes, nkwanirizaako nate webali kwekumira ku mayengo gano. Nkuleetedde engeri emirambo gy'amagye g'e South Africa gye gaakomezeddwawo gye gaaleeteddwa mu ggwanga erya Uganda. Lwaki olowooza emibiri gy'abagenzi bano gisoose mu ggwanga erya Uganda? Amagye ag'e South Africa agaali gadiployingibwa eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kulaba nga gazza emirembe. Abajaasi abo abaafiirayo bali abajaasi 14 bazziddwa leero bali batuuse olunaku olw'eggulo baatuuse mu Uganda era bwe njogerera Mulago abadde akubyeko olw'ensonga nti wabaddewo okwaniriza emibiri gy'abagenzi bano ab'amagye okuva eri mu South Africa. Golowooza lwaki? Era ngenda kuba nga ndukuwa oli ku Yogi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliza era weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo era nga nkiwaamwe namwena n'abali mu Uganda muli mu weekend era ebyatwambulira bulungi nnyo. Kansuubire oluvannyuma lwa Pulezidenti Ramaphosa we South Africa okuvayo n'alangirira mu butongole bagambye nti bo tebagenda kufiira bwemage, tebagenda kulwana lutalo batasobole kuwangula, ate abajaasi baabwe 14 bafiiriddeyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ye kye yakoze n'awuzidoyinga y'amagye ge mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Si yekka ye yakikoze wabula ne Pulezidenti w'e Malawi, eggwanga erya Malawi nalyo lyajjeeyo abajaasi baali nga bagamba bo tebagenda fiira bwereere kubanga zino ethnic groups zino entalo za munda bo bagamba abajaasi be tebagenda kubanga bafiira bwereere. Era Julie Nakulaga akatambi ng'omu ku bayeekera Ssabayeekera agezaako okubanga aparadinga ba white mercenaries baali bakutte nga bagamba nti mmwe for us we are fighting for our life, for you are fighting for money, so mukwatemu obwammwe mugende kubanga tetusaaga ffe tulwanirira bulamu bwaffe muli mu kulwanirira ssente oba enjawulo eyo oba ogiraba. Kaakati olunaku olw'eggulo nga Ramaphosa yakajja awuzidoyinga amagye g'abantu be g'abaana be mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyateberekese era kyategereka nti abantu 14 amagye abajaasi 14 be baafiira mu lutalo olwo. Bano baafa oluvannyuma lw'okugezaako kuresistinga nga baresistinga abayeekera ba M23 obutasalako kibuga Goma. Jjukira bano baali badiployingibwayo okusobola okulaba nga bazza emirembe mu ttundu ekyo ekya Goma era tebaalutonda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati olunaku olw'eggulo baatuusiddwa mu ggwanga erya Uganda bayaniriziddwa. Ekifaananyi kyenkusiigidde y'engeri gye bayaniriziddwamu emirambo egyo nga bagireeta era heavy security ey'amaanyi ebadde tighting eri ggulugulu eyawerekedde emirambo egyo nga gituuka mu ggwanga erya Uganda era gyatuuse wali eri ku ddwaliro ekkulu Mulago gwe mukwano gwange nga gyakatuuka gyayaniriziddwa ba diplomatic ab'e South Africa abawangalira muno mu Uganda basobole okuba nga ate bagyongerayo mu ggwanga lyabwe. Waaki gyasuuse mu Uganda? Bwenjagala okubuulira, jjukira bulungi abayeekere basalako ekibuga kya Goma baasalawo okubanga baggala ekisaawe ky'ennyonyi ekikulu ekya Goma saako n'entambula zonna ez'oku mazzi. Kati waliwo ngeri ndala yonna gye badde bayinza kukozesa aba South Africa oba Ramaphosa engeri ki gy'ayinza kukozesaamu nnyonyi aflyinge emibiri gy'abajaasi bano abaafiira mu Goma basobole okuba nga badda mu South Africa. Engeri yokka ebaddewo ennyangu yakutambulira wansi ku ttaka emibiri nga balina gisoosa wano mu ggwanga erya Uganda so n'oluvannyuma isoyo gyoyongerebwa eri mu ggwanga erya South Africa. Era omu ku boogezi ba UN abawerekedde abajaasi bano nga bagezaako okuba nga baleeta emirambo gy'aba South Africa muganga agamba nti nno ekkubo teribadde lyangu era heavy security yadiployingiddwa era y'ensonga lwaki UN yawadde n'amagye okusobola okukuuma emirambo gino gisobole okuba nga gituuka bulungi mu ggwanga erya Uganda nti akaseera ka bunkenke nnyo era bagamba nti ebadde mu kkubo teribadde byangu batuukidde ku bunkenke era bamaze okuva ebatuuse Embalala. Agambye nti nno Embalala baatuuseyo ssaawa 9 era bakozesezza kyenkana essaawa 12 okulaba nga batuuka wano mu Uganda okutuuka ku ddwaliro ekkulu ery'e Mulago olw'ensonga nti ekisaawe ky'ennyonyi kya Goma kyaggalwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.
Weebityo we bibadde era we byalabise ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza naye nga nkutegeeza nti obadde ku Yugi Update TV consistency okuba ng'otuwuliriza era gwagala otweyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano baganda bange mbagaliza weekend ennungi mweraba.